Kanale Mugume ne mukyala babiwulidde ekifaananyi kye. Nze kye nandoozezza mwami Mugume kye yayogeddeko ekyo kimala. Saidi ye yategeereddwa. Taddamu kwogera. Kimala. Soza bwe yango yomba na mukazi mu mawulire. Kikimala. Mbe agamba mu luyimba wali nti mwekyate bisukka ekisenge. Bwe muli ddamu teri ajja basekerera. Kwange beboogera buyinza okukera ku majanga ensonga zaabwe bazimaliriza. Kati bamala okumaliriza ensonga zaabwe maaso gakomewo eno. Bwe bamala okumaliriza ensonga ng'ensonga bazimaze. Otandise okutambuza amaaso. Aji ndi kuggwe. Mpuli aji kyongamba. Olabye ekibuga bwe kitaviikamu. Ne mu kyalo gyebiri. Kafere agambye yanya biri mu kyalo bikutte emmere. Gyebiri mu kyalo eyo. Ante abe Kampala abantu b'ebibuga abakazi b'ekibuga basingira abo mu kyalo. Abakazi b'e Kampala bamanye bibuga si Kampala ekka wajjinja wabasako baludda wabamanye engoye ezibatuuka. Abakazi bawa? Bebibuga amanye engoye ezibatuuka. Ab'omu kibuga. Amanya akagoye akamunyumira. Kati wo mu kyalo figa ebaamu. Naye nga bwasanga bwe yeesiba. Yekubako bukubi kikubira. Olwa mu kyalo n'olowooza mbu bonna tebalina figa. Kombe ennyambala. Abantu tategedde bimutuuka. Nono amanyi bumanya bimutuuka n'afuuka wanjawulo. Ninga n'eri gye bali figa ziri mu kyalo gyezi. Kana Shasha agamba omusajja amukubanga n'ommutuga n'amutuga. Kati twategedde buli omu atayagala kutangana na munne. Bakikole kivu. Ge magezi gobawa. Ate banaamala kwetta buli omu akwate gage. Si kye baagala. Okwawukana mwami Saloomu mu nsi si kya bulabe ate kya bulijjo. Si be basoose bakyalina bato buli omu ajja kufuna omulala gwayagala. Ebyo biggwe gwayagala asobole buli omu ajja kufuna omuntu asobola embeera ze. Anti kanya abagaafuula omwana single mother ku myaka emito. Kanale abagaafuula omukyalo ono Shasha single mother ku myaka emito. Ani yafuuka single mother ku myaka 8 mbadde obufuukiraawo ne boolaba bakuze babufuukira mu myaka mito. Walomanyi nti babutandikya mu 7. Banalongo Lewis mamanyi myaka janjango yesu ya single mother. Yali muto. Kati olowooza nti alina mingi. Ne bw'otoolako ebbanga ly'amaze nga single mother era yali bw'ati. Ne bawulira nga buli omu akooye munne tebaddamu tugamba nsonga zaabwe beete. Buli omu afuna emirembe. Enensi kwewa mirembe. Buli omu agenda akola ebirala. Wali abawangadde bakyo kati nga wizo ne mukyala we. Bawangadde. Badde akutuuka omwatomere munne gy'obatwala ssebo. Mba mwetegeera nga mwetegeera n'omuntu wo. Wiza alina buweezi mukisa ne mukazi we kati abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate era naffe ku Biva Organic bangi batera okutubuuza temirayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa. Omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa. Ate enkozesa yaagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleeta side effect. Era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa ni muti ono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbwofuna ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga woyagala okuddiramu okuconceivinga tekikutwalira na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide. Kati gwe munaffe abadde yeteekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu ebibwa. Salamu aleikum. Ajati nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Ajati Nakalembe
Gamba we namba yange yeno 0752 3 75 24 temuddeyo nimwe bakira ebizibu mukole ku namba. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Angudde n'abaliyo bambi. Ne aje oli mugezi. Manyi nawangula abaliyo. Nzirabi. Manyi wasangwa. Nziremu n'akadde. Wawangu waliwera banga wangula awadi. Walikyotera Walikyotera. Nona bango wangula awadi. Abantu bakuwa awadi. Banonda. Ni bakulonda. Ne bebale. Ne songera nzogera. Ngabo izera kyekyakuwesa awadi. Omanyi social media ya fene yononese. Erika ebintu by'ensonga. Era kulika abantu abagezi bangi. Babayita mochi? Abachi. Abagezi badanyonyera ebintu. Banalist. Abogera ku nsonga. Yes. Bangi abagezi. Ba intellectuals, ba elites. Naye kifudde abantu abogera ensonga ate ne bafuuka nga bapunguuse. Kwe kwogera nga musasule. Nova ku ntegeera ye ey'obuntu n'ensonga bwe wandizirabye. Notandika okukolera kye bakuwadde. Wankubadde kifu. Olwa ssente. Ekintu ekyo nakiraba wano nga omwala tegunnatwala abantu. Nensirika bwe nti neŋŋamba. Waliyo be basasula. Kubya abantu baavuma mwami Lukwago mufiirako. Nensirika neŋŋamba. Nenoonya abasajja bavuma waaki. Yagambyeko nti omwala mulungi nnyo temugukwatako abada. Nino muli agagana edda. Omwala gutufaananira bubi. Era mubi. Naye enfuna yaagwo. Osabyewa. Ovuganyiza nani. Okoze eki. Pulaani kijolese gugenda kuba gutya. Nampulira naye agana naffe nga KCCA. Pulaani tugiraba mu bifaananyi mu mawulire. Ati ba KCCA bano bakansala de beegana bagaba bakansala baba informinga. Bakansalas ku by'omwala. Be basalawo kyonna. Mbo baalya ssente. Bakansala basobola okusalawo nga road meya w'ekibuga tategedde. Nekiggwa. Ne musalawo nga bamuyitaani ono Senkulu. Eddi. Nga tamanyi. Kuliko omusajja mukazi. Mukazi. Taba Nankulu. Ndowooza Nankulu. Nankulu w'ekibuga Kampala. Nga tategedde. Kakati nendaba nga bavuma waaki. Ate abasinga omuvuma. Era abantu abalina abalabwa abantu abangi. Abalina following. Kakati bwe tunaagenda mu eyo embeera nti olukuwa ssente n'ekikyamu kiba kituufu. Ensi eno tugirowoozezaako tuti. Banne ekintu kugula kwesiriwaza. Banne ekintu ekyo kinene. Andira bakati gwe nakasente omwana akuwa kasena go why njagala ogyogere kino. Okwesiriwaza. Olanga boyambadde kati Salomu olanga boli awo. Nga muli muzanyo oyinza obutaswala kifo kyakuzannya ng'omulalu. Kyate kivaayo bulungi. Mune wunzika era otukula. Kuganga okuddugala kuli tokumanyi bulungi. Kati teriyo kintu kyabulabe ng'omugezi ayeesiriwaza. Nga mugezi naye nga yeesiriwaza. Allah alabika bubi nnyo. Waliwo bannaffe nga ye musiru nga bwe yeeyongeramu okwesiriwaza mune ekima akinga. Nga kiraki. N'ogamba era kyekyo. Era kyekyo. Ne waliwo omugezi bw'atuuka kwesiriwaza ebintu ne bimufaananira bubi n'ogamba Katonda waagati gundi ekyo yakyogedde. Okitegedde bulungi. Tegeeza omulodi bamulanga bwemage. Ayina ensobi ze ng'omuntu olumu. Naye ku ekyo eky'omwala bamulanga ki? Teriyo omwala ogwo gwe gw'ofaananira bubi emyaka gyonna. Nakugamba mwami Salomu nti batunda ebintu bya gavumenti ebiyiseko naddala ezo emmotoka z'ebitongole. Ne balanga mu mawulire tojja buzi n'ogamba eyo ya mmeka. Bawaayo okusaba ne muvuganya ku kintu asinga n'atwala. N'omwala banditaddewo okulanga nti twagala omwala guno okukulaakulanyizibwa okulongoosebwa. Abantu ne bateekayo okusaba kabwe ne banoonyako pulaani esinga. Abantu abo bafiira mwala tebandifudde. Amataba ago tegandiyingidde mu maduuka g'abantu. Kubanga pulaani bantu bandigitunuddemu
ne bayingini y'abekibuga bakesisi ne batulamba bagambe eno yesinze sigamba nti mwami Amisi Kiggundu timukyamu okuzimba omwalo naye abakuyitamu eyo process tewandibadde kamugamba kukubeera obusobozi abulina neyita mu process tamateeka. Welcome to Shalom 256 is happening wetugamba kaswe kigambo it is happening ku Shalom 256 mbakulisa mu friends of Shalom Vulumula mwebale nnyo twavulumudde nalumiddwa nnyo nasaaliddwa obwanga saasobodde ng'oli ku kipande bwoti antu bazibanga saasobodde waliwo yazze mapange ngagala kula akaziwe kapo yaganya kula kwaji akaziwe kapo saasobodde nga bw'omanyi embeera y'okupaka sente nga watandika dde okulanga nenfuna mpaka sente nga kangi nga kagenda kyotere ate ng'emisana nali nva wa sayidi eno Luweero ati nga nyina n'okukola ekyotera ne bintabula naye nensaba Mukama nengaka njagala akiyiteko kibeere kirungi lwaki ofuna omuntu akuvuga nkulaba gwe yeevuga lwaki ofuna akuvuga mu ngendo ng'ezo nandikyagadde neze emyaka egisinga nkoledde sente nga nsaamusaamu nga zimala nze saagala kukozesa abantu besisasula osofuna webaga nti kanfuna omuntu kaffe tulina omuntu joera ali awo kuyaya noga ati mba ngenda kyotera kamukubira essimu lwanvuze lwe mumusasula wakati aje olumu oyinza okoowa kati aye ovudde Luweero onogenda ekyosoosumagirira ku sitera era saakomewo nagenze ekyotero amaze nfuna hotelo neneba senga nenvaayo ku makya n'ofuna omuntu n'akuvuga mu ngendo ezo osomuwa olunaku mutwalo 10-15 kati wembanga mu mwezi nyinamu engendo 2-15 emirundi 2 zemmeka kati milioni 3 nazitwala kaibu aje otunulidde ekyo fizi w'abaana vvu aje kino kya bulambu ojafuna fatigue anti kyendi mu kukulaga nti enfuna yange si nnene nga y'abalala nange nandyagadde okubeera n'abantu nga nyina n'emmoloka envaako emabega ejjudde abantu aje nga naawe olina eggaali abantu baba n'emmoloka ngeri emabega oba ababaamu nno oluusi baba batabamanyi oba babayoolaku aje abayimbi b'Uganda beekola ebintu naye ndoza benfuna yaabwe nnene omuntu abeera ze kuyimbira milioni 5 ndoza n'asaasaanyaako 2 n'asigaza lwaki mwe abakadonkamu temuyimbira sente ezo milioni 5 agikazibwe kapo okkiriza ensi bwetambula kadonkamu naye yaliwoko nga yafuga ensi mu budde bwa Muzeeyi Ssebattaba Kafeero basudde abe baali bafuga ne kikyukamu ne waddawo eyo gwe bayita band music mwami Semakula bamwami Lutaya bamwami Mayinja ba Haji Haruna Mubiru ne waddawo eyo regime nayo yagenda kitegedde ne waddawo muto wange Eddie Kenzo eyo gundi yajjaawo 28 Kenzo King Saha Good Life Lady and Wizo ba mwami Lutalo ba Mugenzi Lady and Wizo eyo nayo nejja ba Mugenzi Lady and Wizo omugenzi kale Good Life Good Life bambi ansonyi womu mulamu eyo nayo nejja neyitawo teyayitawo wankubadda kakati ne waddawo ba Shiba bamukyala Spice Irene Ntale nabo ne bajja abo nabo rigimu yaabwe nejja kati rigimu y'abano ba Shiba ne balutalo tennayitawo bakyalemezaamu ejijjawo ekyabuze aje kati anakuba ennyimba ku TikTok okwo anti mbwe ejijjawo ekyabuze kati okujjako omuntu emu yasukkuluma kukko alien skin yasukkuluma mukko nafuna akajanja akangi kati ng'ogyeko oyo ani yabajjawo ani ayimbira sente ezisinga eza Lutalo obeza Shiba obeza Spice Shiba ayimbira milioni 10 kati mbulya Kenzo 15 kati mbulya kandi okuba n'abataha ababajjawo bongambye abo bafuna omuntu Famaika gwasozimwa sigamba nti munafu mwami Famaika muto wange neta nagende no mbakenzo era tannabajjawo era tannajjawo balutalo nkugambye omuntu eyasukkuluma mu bonna mu bo ali muntu omu aliyena eyakona eri bali gye ba exhibition case yakona eri bali gye bakona kumpi n'okuyisaawo ali enyatukako nga agala kubayisa abana abaaliwo
yajja mu bbanga tonafuuka ow'amaanyi. Bano ekitiibwa ky'obawa nti bawangadde ate bakyali. Yajjanga Shalom mu YouTube. Kati waliwo yakingamba boyisiza batono. Shalom kati gwe mu YouTube. Mwami Kasuku teyogeraga myaka gye 2. Nakaweza emyaka 2 mu bunyo obuntu. In fact mu YouTube channel yange kati wano ndima nakaweza omwaka. Channel yakaweza. Kati saba Katonda busabi Katonda akikuumire. Waliwo butakikuuma. Okufuna amaanyi n'ogakuuma birala. Okugafuna n'okikuuma birala. Sabusabi Katonda nti kino kyontuusizzaako kinkuumire. Asobola butakikuumira ate n'ogwa n'oyisa bano be wayisa. Nengwa. N'obayisa okugwa. Nengwa ate nnyo eri mu kinyeewala. Babo bali ku ttaka ate gwe n'osima. Ne babuuza agudde nti ali omwo mu ttaka yeeziise. Bunyamujjukira Shalom. Aha. Kasita batandika. Ate ky'osaba Katonda nti kinkuumire. Tonzizaayo gye wanjije eri. Kikuumire. Naye osobola butakikola ki? Bw'otasaba gwe n'osaba bigenda mu maaso. Ate lwakukomya waayo oyisa wali wali oyagala. Kati kyenkugambye nti bamwami Lutalo, muto wange Eddie Kenzo, ba Chala Shiba, ba Spice, tebavangawo. Naye waliwo mujjompya gwaba liri puzzle gwoguze banyaabo. Bwe bali era si babi balungi, tebannatuuka bali. Nkugambye mu bonna yayitimuka n'ayitawo omu. Eyayisa yakutuuka ku kiri bali kyogamba gwe n'olowooza nti nno. Aka yangu kiyitako. Yafunamu teyamanya senga yamanya. Ali wabi. Tali wabi. Anti toba ku TikTok obeera busy. TikTok eyo ogiraba. Mulimu lwerumba abantu ng'evuma n'ow'amaanyi. Mulimu lwerumba omuntu ng'evu. Muto wange ali ensikini bingi byakola nga sibiwagira. Naye tekimufuula munafu. Bingi byakola nga sibyagala nga mpulya bibi. Naye tekimufuula kuba munafu. Abantu bangi gye bali nga temukkanya mu ngeri ezimu naye ngeri okimanyi nti wama. Anti zibwa abantu abasinga okukkiriziganya aji nga twawukanya endowooza. Abantu abasinga tuba tetukolagana. N'omuntu nadda kati mwano mu Uganda asinga nga twawukanya mu ndowooza ebyobufuzi. Kati wawuli abayomba nga mbagambye nti mwami Chameleone bw'ali mu stage toyinza kujja nga weewana weewanyi nti bayomba okufa. Butamanya. Chameleone nze bingi byakola nga sibyagala bimpunyiyaziizi. Naye tekizijja okumanya nti w'amaanyi mu music wa Uganda. Toyinza kuŋŋamba nti alemeddwa stage mbulgwe n'okyakala nnyo n'ogamba gwe ogenza ogikuba. Abagala muweza bakanti gwe time yosanga yaggwako. Omuntu koberenga musambi wa mupiira tokkirizange wantu wosanze bajeregera Lutalo ne Messi obaako ekikyamba bajeregera Ronaldo babajerega mupiira bati bajerega abo ngola ajerega Ronaldo ne Messi yabavuma mupiira aba adidde ekisaawe ky'omupiira kyonna kiriko kyajoronga. Kati nze sina mbozi gye nyiza kubaamu nga nsanze bajerega Sebatta bwe yaba avuma akadongo kamu. Omuntu ng'ali mu kujerega Muzeeyi Sebatta emboozi sigyetabaamu nange aba yantwaliddemu dda naye obutamanya bw'abantu omuntu ayinza okugamba nti omusajja waŋŋamba nti omusajja kati ate tetumumanyi tutya era bw'ojerega Muzeeyi Sebatta mmanya nti oli mu kujerega kadongo kamu. Tegedde kali n'abayimba ezo ennyimba ezikwatagana eza mwami Chameleone ayimba kika kye kya music bingi ali versatile ayimba bingi mweyo gundi bw'olowulya nga bajerega mwami Chameleone nga nawe ekyo ekika gy'oli omanya bali mu kujerega music wammwe. Kyagamba mutosekerera wankenku ayanise ababa bajerega music wammwe bw'osanga ng'omuntu yenna ayimba band music ng'ate olya bajerega mwami Mayinja oba Ssemakulu oba Luta bali mu baba mu kujerega music gw'oyimba. Niyo usanga yolinga gaye musajja agambye nabayitako. Ogadde kapira aji jo nakubira nti kunatandika nongamba asina genda gukuba oba maliri ebintu byange beranga ne wobiwandi aji mukyale ku kikopo ogende wachi muna banya atatu mweka atatu mbusatu muna banya asatu bo mulina atuddiya ina 25 maniste katogenda mu maka ga Chelsea nono na yakabonero
nakyo tukiyita nti nga bali abasajja 10 Yes, abasajja 10 era waliwo be bajjamu omuntu ne bankubira omuntu mabega kaawe ennaku ntono bo ate bakuba baki kyekyokoze kyaki anti babukubi mpuyanga akiyimba atakyakijjukira babukubi nane timu twakubye omupiira gamba Chelsea ng'egudde draw na Arsenal ng'eri mu maka gaayo nti Arsenal yakoze bubi wankubadde twasambye bubi naye akabone yako kategeeza kinene okusinga Chelsea okutwalako obumeka obusatu kubanga kati abantu abavuganya ku kikopo bali basatu Arsenal Chelsea ne Man City abasigadde simanyi kye baagala kyogedde kyabwerere tujja kati mukyamunanya mukyamunanya kati amaniyo ng'ovudde ku byebifo osooka kumanya kulembedde akusinga obone obumeka tebuli mwenda kati nyina okumala emipiira 3 wanagenda mu kyalo musambe enkya ku lwokubiri nyina okugenda mu kyalo kuziika kati gwe n'otandika okuyongesa naye kale waŋŋambye akantu kati uli ebankubidde kasita baagabye red card nenga kampi kase no nagambye mbo bamaliri era baakubyaje era wankubidde simu n'oŋŋamba ompayo galo konze wase no gigadinge teeka maka kokola okomaawo kati ekyasi nanye bakutte gologolo nga kyo kimanyi mateeka era kagologolo twatiikinze kati bawa Chelsea red card ngamba kampike mpe Arsenal win ne over Arsenal omupiira yagutidde nnyo era batuwadde red card eyo yatuyambye nnyo bali bayinza ogunkuba ate ne batuyamba nnyo kana kebibiri kibayita batya aka Chelsea kukuchala kukulera akabadde kabakinga ennyo Bokayo batuyambye ne bakawayira ate nga Bokayo abikawesa ategera era kabakusiga akamulu bakali ngafuna red card ajizala asuse mupira wabyo ne gaiwa West Ham kweta go bade red card bali munyonyereza zala asuse mipira zala asuse nnyo so tuvudde mu kapiira tugenda mu debate wabye debate nagezezzaako ani asinza okukolera mu debate ndabyeko Muhammad Nsereko yagambye mu debate yagambye mbuno eri division babawereza question naye ng'era ali ku Kyagulanyi naye abadde ayogera Muhammad Nsereko adde obiraba kuba babuuziza mwami Kyagulanyi ekibuuzo n'abaako nga batunula we bati bakandidate bane batunula bakandidate nagamba ebuuzo babadde bali basindikidde mu debate eyo n'averinga babadde basoma badde ne basoma bakandidate abadde mu debate Muhammad Nsereko kyabadde ategeeza kakati kyembuuza kibiki anti ekibi kyakyo kyenjagala and for us we thought debate but tuleta ajinga tuli waneno tukubaganya birowoozo I get my okulembera eggwanga manyi toli kulembera omu bwekiri oba ne cabinet kali kibi ky'okutuweereza ebibuuzo nga ffe aba national unity platform ne tutulanga abakulembeze ne tubikwasa omuntu omu n'abyanukula nti kwe kulembera eggwanga ye Muhammad Nsereko amanyi eggwanga bali kulembera omu balemeramu ekyomwe eggwanga likulemberwa cabinet sajja agudde mu mbizo no simbi bagambye bigenda okubuzibwa bye bino n'obitulamu alowooza mwami Muhammad Nsereko alowooza mbu ebibuuzo ebyo mwami Kyagulanyi obaani oba Nandala mbu ate batudde nawe enyalemu bawakyo okuddamu ebibuuzo ebyo basooke bafuna n'abyanukula cabinet gy'ajja okulonda mwami Kyagulanyi ye yazzeemu ebibuuzo ebyo mwami Muhammad Nsereko Haji yaddayi nagaabuga ebibalemye wabadde ensonga ne boga nti babizzeemu bulungi ne babibaweereza kabiiki nga cabinet eyagala okujja mu buyinza yabyanukudde tegeeza nti Muhammad Nsereko atuule wansi akakkane alina kumbuulira kibi kirimu kubanga okufuga eggwanga era totula butuuzi munogamba ekyo nsazeewo bwe kiti kino nsazeewo bwe kiti mbu ng'otudde awo nga buli ekikutuukawo gamba ekyo nsazeewo wawulidde ensonga za ono ali mu ekibiina kya Sesha Mayanja yaze kukolera bakadama Pizza Anti-Party wawulidde njatunyulya aba debate eno abaagibaddeko watuko ne yagambye nti yayagala kwogera mu Luganda wali awo omusajja naye yeesimbyewo bamuyita Simani yasinga obutalabika Mabirizi waliwo owomunaana asemba yeeno yagambye aga kwogera mu Luganda
ngamba batebe abaikoboko banamanya batya byayogera kamulimu abantu enseno betutwalawa ate bakugambye debate Uganda ogenda fuga Uganda yonna ate goga ebibyo bya mu Luganda kati abeerira eri mu Western Nile balumanyi debate wagirabyo kyanga gwe aji yadde nungi naye teyabadde nnyuvu olw'ensonga mulina okuba ne incumbent aliko mumusoye kubanga incumbent ebisinga biba byolekera gyali era nabyo abantu ku social media abagamba ni mwami Kyagulanyi tasobola kwogera nga tayogedde ku mwami Museveni kakati neewuunya kati wena bw'oyogera ku bukulembeze bwa Uganda nga toyogedde ku mukulembeze aliko kiba kizibu niwo mulembe gwammwe guno gutubeeredde ki emyaka gyammwe gibadde ki anti baadde baagala maybe ajja annyonnyere manifesto nga tayogedde ku Museveni ajja annyonnyere byagenda okukola nga ye nga tayogedde Museveni abantu asinga mu Uganda beekwasa buli ajja okwogera Museveni owa LC Museveni owa kansala Museveni anti ye yeetisse obuvunaanyizibwa bwa Uganda yakulira kabineti ekulembera eggwanga kati oyagala kwogera kwaliwo bo baagala ogamba ani tulina bw'oyogera ku national platform enkulembera yayo nga toyogedde ku Kyagulanyi era bwaga nti nze temunjogerako aba mukyamu ye head of national platform buli ekijja kiggwerawo yakoze atya mu debate bulungi era yavuddemu kyebadde tebamusuubira abatamwagala Honorable Kyagulanyi yavuddemu ate kyebadde tebamusuubira anti singa yavuddemu ekikyamu singa ekiri ku ssimu kuno naye abavumi bakuno manyi bakyabuliddwa kyebavuma ku byayogedde babuliddwa oba bali bize ani akantu kayogedde kennayagadde yagambye bambuuza ku kyokulwanyisa enguzi agamba oyinza oteekayo omukono naye senga mutukwasa obuuza nagaa ne mutwesiga buli anaakwata mu ssente oba okwenyigira mu nguzi ensingo tekuli era si kye nali njagala wano mu ggwanga abantu be bakwata nga bali banguzi nga tannagenda kusibwa asooka azze ssente basooke babawo ebintu bye byonna byalina ssente zikomewo mu ggwanika Betty Kamya abadde abikola Betty Kamya abadde abikola kwani baadde bakomyawo ssente baani gigi abadde abikola Betty Kamya omanyi nti akwata basentala ba butale Betty Kamya takwata minisita oyo sentala wekatale k'ekibuye bamukutte mbwa yali enguzi anti babala ssente mpa ice cubes ngate kati bagulangule katanyoga juice gwotwa juice ompadde mu bugumyeko tutekeko amajaani kwata mpulya wa kisuususu omanyi nti nno kabulako obubuzi kaawa tunywe caayi kati gw'omuleese okya gwata omulambu tanyoga ntogera luzungu kyokka ekyo your mind has come on the terrace give us feedback kati feedback ziba muziteekawa okay genda olete ice genda mugule ice cubes muzireete genda ogambe manager nti bali basiimye kajuisi kabugoma bulungi mugamba atuwa amajaani tunywe caayi genda olete tunywe caayi no genda just leta amajaani ate singa otadde mu fulaska kyandi bamama batyo bayogeranga mama nga agamba ekino okulyango oyagala kufa gwabikuti gwakola mu service wandibadde obagamba okay you gonna get me genda onfunyire gundi ngetera Pepsi anyogoga hopefully oyagala muyiwa muli anyogoze kyekiriyo kati muggala woddi mpasitona nyogoga babi kansubira nyogoga madam muggala woddi wate mukyalina kyemutunda tuwadde ku debate aji okay
Mwami Kyagulanyi yakoze bulungi nnyo. Yakoze bulungi. Mayibo omanyanga nti Kyagulanyi yakoze bulungi ogendanga ku social media. Kasita batamuvuma. Kasa ekibinja tekijja. Yaje bakoze bulungi ku kabalimbala. Subira mbu yakoze bulungi ku Muhammad Nsereko. Anti kakati Mwami Muhammad Nsereko. Nadde noonya kyagamba nti bano bababidde ebibuuzo. Kunti kwade kutuula test. Nti bamale bagolole. Bakuwe ne babaweereza ebibuuzo ne baba biweereza ekibiina ekyo n'abakulembeze baakyo. Baba bizeemu bulungi musango ki nga baze babizeemu bulungi. Tewali. Mwami Museveni ndozaada ayagala bwagazi tukitegere nti yakitegedde. Mwami Museveni obutajja toza mbu abaatekawo fya ye agambe bra baali mweza late. Kati Mwami Museveni okyamubuuza ki? His gains agalo protecting zayogerako tuzimubuuze tuziraba. Gains. Gotozimanyi. Pozanya ngeje ndi mapikisira bulungi. Enguzi. Ngenze. Ajimvako tonkuya migo. Ajimvako. Kali gwe gains ozimanyi. Gains bila platinga yenguzi. Ati bibituukiddwako. Police okwata kyagande kuba maso g'abantu. N'enjuki wange Masaka waliyo n'enjuki. Kati police yafunye n'embwa. Ereeta embwa. Negaba mukwata ab'ebimyufu. N'enjuki? Masaka wange babalumisiza enjuki. Bani? Abawagizi ba Kyagulanyi bazijjawo. Waliwo eggwanga yali Lasha lyali ggwanga ki bwe bali bagenda okwekalakasa omukulembeze ekibuga n'akiyiwamu empologoma. Aji. Tuli mu December. Munne tunoonyeza bunoonyereza. Leero lumu. Muganda waffe tunoonye. Ondabanga atasoma ebintu mbambi. Beka wakiwulira wa? Si kuwulira genda ku social media, genda ku Google. Ekibuga n'akiteekamu empologoma. Ngazijjawo. Muzu. Empologoma mekezi gana abekalakasa. Ne beziba 5 g'ogendayo. Ng'ate enjala. Bazikuya teziridde. Aji kunta n'ekyo tulina otukutta otugattooti. Ate yagendayo. Musajja yate empologoma. President wensi. Balaga kwekalakasa. Nga zeetalaka babata. Oli kuguga onyonyereza. Nakono kasiruka kiza. Obato mayindi kya bulimba. Aji nga shuri yankecho. Oya kwegatta mu bali abantu abatamanyi bagandi kazi bwalimba. Olumu nange kinsukako. Era nze nabaleka bulesi ne bajja bitegeera. Kane Masaka batadde enjuki. Batadde enjuki nabadde eggulo. Bagamba abantu balumisizza enjuki. Naye kirungi enjuki si kyakulwanyisa. Kati tugenze mu njuki. Kati enjuki nga bazijjeewo. Oba abantu bangi balunda enjuki balina emizinga. Enjuki zijja kwanukulwa njuki. Atuyinza nga nti wazze n'ebyokulwanyisa nga nzize na muzinga gwa njuki mu kkutiya. Kanammwe abazze okulaba campaign. Ota. Ajja kuyana muzinga gw'enjuki ateera mu bapoliisi. Naye agera wali zikabanga. Tezijja sosola ze. Ne waliwo asigalawo. Poliisi emisi. Ati bo beesabika aji. Abapoliisi beesabika bambala bisherudi. Mwana yaje kubya yaddidde omuzinga nagukasuka mu loole y'amagye. Awo. Nezipapala okufa. Onani? Nsi Doreen. Doreen. Nasasira. Kikanga. Is that Doreen? Is that Doreen? Shalom, where is my award? Now you look different. Omanyi mbadde sikutegedde. Awadi, ontafunye awadi. Bamukubya akalulu. Bamulidde. Bakulidde. Nabadde nina okukima awadi ya Haji. Nze gwawana owamabina. You don't understand this thing. Haji akuwana. Mabina was supposed to pick his awards. Gonye yagifunye Simon yagitutte. Ati namulabe ne Simon yanjidde awadi. Ng'okyuse Doreen. Omanyi mbadde sikutegedde. Naye tugenda kufumbiza ne bona okola otya. Yalina omusirikale. Yali AIGP. Yamuwa Benz AIGP. Yali amyuka saa police AIGP. Waya. Ati Haji tasirika nasirika. Njamugamba. Olaba kigaana bituufu. Onya yali side cheek. Naye tugenda kuwa Kabaya. Ow'omulawo. Tuyamuwa Kabaya batunke. Kojja Kabaya? Tumuoyo.
ate munnaye. So Haji kalemedde ku lujja. Yalina omusajja eyamuwa benzi oyo musirikale. Kati bayawukana. Wakyako omukazi amala n'akimanya owewaka n'anyiga. Bombi bakisussa. Ono ngaga akifuula official. Ate nga omusajja mufumbo. Ate nga si musiraamu. N'abatali basiraamu balina abakazi. Ate ono yali agala mukola mikolo. Senga omusajja w'amaanyi mu ggwanga wano. Lwaki yamuzaalira? Mbadde ano Haji ku TikTok mwe tuzuulira ebintu nempulira akayimba aka kyerondera mba sikawulirangako. Nagenda ku YouTube nenkawuliriza. Nyimba gyeziri. Lwaba sifaafagana na music. Tomudekako maanyi. Siri kukufana kuwona, siri ku bwangu. Ngawudde akayimba ako siri ku bwangu ne kajja mu kaseera katuufu ak'obufumbo Kanale Mugume ne mukyala babiwulidde Wekya Ferguson Nagirinya akubaye Ferguson. Ye bafaaji simanyi onankuba simanyi onakola kakati bali mu kuwa abaluddawa kooti y'abantu public court bwe bamaliriza ekola eki. Kanale abadde asirise naye kimususeeko n'agamba nange enkubwa ntulugunyizibwa. Anti bwe bamala tukole ekifu aba public mwame musalira musango bamuwaayiriza mbwagangayira. Nze manyi abantu bakusaba musango balina gye bakuswala okusiba kati bino ebitaliimu kusiba. Atyo reputation ye befa mu society ekifaananyi kye. Nze kye nandowoozezza Mwami Mugume kye yayogeddeko ekyo kimala. Saidi ye yategeereddwa. Taddamu kwogera. Kimala. Nze bwe yango yomba na mukazi mu mawulire. Kikimala. Nge agamba mu luyimba wali nti mwekyate bisukka ekisenge. Bwe muli ddamu teri ajja basekerera. Kwange beboogera buyinza okukera ku majanga ensonga zaabwe bazimaliriza. Kati bamala okumaliriza ensonga zaabwe maaso gakomewo eno. Bwe bamala okumaliriza ensonga ng'ensonga bazimaze otandise okutambuza amaaso. Haji ndi kuggwe. Mpuli Haji ky'oŋŋamba. Olaba ekibuga bwe kitaviikamu. Ne mu kyalo gyebiri. Kafere agambye yana biri mu kyalo bikutte emmere. Gyebiri mu kyalo eyo. Anti ab'e Kampala abantu b'ebibuga abakazi b'ekibuga basingira abo mu kyalo. Abakazi b'e Kampala bamanyi bibuga si Kampala yekka Bajjinja Masaka baluddawo bamanyi engoye ezibatuuka. Abakazi baawa? B'ebibuga bamanyi engoye ezibatuuka. Ab'omu kibuga. Amanyi akagoye akamunyumira. Kati mu kyalo figa ebaamu. Naye nga bwasanga bwe yeesiba. Yekuwako bukubi kikubira. Olwa mu kyalo n'olowooza mbu bonna tebalina figa. Kombe ennyambala. Abantu tategedde bimutuuka. Nono amanyi bumanya bimutuuka n'afuuka wanjawulo. Naye nga n'eri gye bali figa ziri mu kyalo gyezi. Kana Shasha agamba omusajja amukubanga n'omutuga n'amutuga. Kati twategedde buli omu atayagala kutangana na munne. Bakikole kibu. Ge magezi gobawa. Ate banaamala kwetta buli omu akwate gage. Si kye baagala. Okwawukana mwami Saloomu mu nsi si kya bulabe ate kya bulijjo. Si be basoose bakyalina bantu buli omu ajja kufuna omulala gwayagala. Ebyo biggwe gwayagala asobole buli omu ajja kufuna omuntu asobola embeera ze. Anti Kanya abagafuula omwana single mother ku myaka emito. Kanale abagafuula omukyalo ono Shasha single mother ku myaka emito. Ani yafuuka single mother ku myaka 8 mbadde ofuukiraawo ne boolaba bakuze babufuukira mu myaka mito. Wali omanyi nti babutandikya mu 7. Banalongole wisi mamanyi myaka gyanjangu yesu ya single mother. Yali muto kati olowooza nti alina mingi ne bw'otoolako ebbanga ly'amaze nga single mother era yali bw'ati. Ne bawulya nga buli omu akooye munne tebaddamu tugamba nsonga zaabwe beete. Buli omu afuna emirembe n'ensi kwewa mirembe. Buli omu agenda akola ebirala. Wali abawangadde bakyo kati nga wizo ne mukyala we. Bawangadde. Badde akutuuka omu atomere munne gy'obatwala ssebo. Mba mwetegeera nga mwetegeera n'omuntu wo. Wiza alina buweezi mukisa ne mukazi we kati abakubanga tatomedde kugulu ng'atomedde mutwe.
naye amanyi okupima emmotoka omukazi oyo nomanya nti ngenda kukugulu kati oli nnyo omutwe amanyi emmotoka nno abika yayigira mu driving school basimba obuti ne batuuka n'omukweka abaana ekyo nakyo akireke mwami Kanala olowooza agenda bakwekera bbanga ki ebyo bya busungu bakyayombamu asooka aliko oli byayagala kukola anti ayagala kubeera n'abaana atabalagaako ng'okireka kati bwankweka abaana bamuwa obuyambi ng'atankwesa abaana ekirungi tamugambye nti si babe babe asigale ng'amuwa obuyambi oli be bamanyi babeera nti balina nnyaabwe kuliko gwatazaala si baana ba mukyala baana bagenze na nnyaabwe tayagala gwe balabe gwe tulanga bakyayagala na balimba Kanala ne Shasha ebibawoganya mawulire bakyayagala ani yagambidde niyo nambikola kula kukyusa bulamu bwo taata w'abaana bange bakyayagalana kati mu kwagala n'okwo kwe baagala nga bakola ebyekitone bayombera mawulire buli omu byagamba munne abigenderere ojja kugamba munno kyatalyerabira buli omu agendere byayogera kati nze nze nsinga kugamba mwami Kanale kuba ye musajja taddamu kuwogana na mukyala we taddamu mwolekeza bigambo ke yayogeddeko ne yedifendinga ku mwogerako ensi yategedde kati amuleke bwaga nti ojja kulaba abaana nti tewali mutawaana omwoyo gw'ekizadde ate balina mpologoma balina maama waabwe nakyo omwoyo gw'ekizadde aji ebintu ebisinga osooka n'okula n'omanya mu mutima nti ekyo kizze kati nkikole ntya kati omwana bw'aba mutwala ebweru buli nnaku ogenda ng'asobola okubeera n'obeera wano n'oguma omwaka ne gwa n'okwata ogwokubiri ki ekividdeko aji abantu okubanga kati okwawukana be baana baliwo divorce nnyingi nnyo abakazi n'abasajja naddala abakyala balemedde okumanya nti ewaka baawa bamukamaawo bajja kuwakanya abakyala abali anti byenkugamba bye bituufu buli lwolemu okumanya nti omusajja ono ye mukulembeze wa wano gwe n'otwala nti tuli mwenkanonkano twenkana yamba mujja kubeera mukaana nakwawukana kkiriza lumu mu mutima ekiteekemu nti bba wange mukama wange naye abantu bakifuula nti ewaka abantu benkana mu kwenkanira kwe kwawukana abakyabe tulina ennaku zinaga atondeekaanira ebyo omuntu asobola biggambira mu mukwano Salome wali kata yaba akimanyi najja akatera nga bayimba mu kayimba ako wakizuula nti omwagala alowooza abakwagala baggwayo wadiba akuyamba buyambi mbikujuza aji bye wayimba bye lwakoze kaviiri wiki ebanfu kati ojja zikwata mu zitanku aji byonna babiyitamu ebyo ebyo biri mu nsi ebyo bye biri mu nsi buli obeeranga n'omukyala bino tukyogera empola bw'otakkiriza nti omusinga okumanya abaakulemye kyanza okikozesa effujjo mukyala buli omera mu mutima gwe kiteekemu nti musinga okumanya bw'omala omusinga okumanya bingi byakola n'obireka olw'obusaasizi nti okumanya kwe kukomaawo kino kyetaaga maturity omuntu ng'akuze mu bwongo singa Shalom oli muto naye lwosinga omukazi okukola ki toyinza kubeera nga mukazi wo ate era kyabulabe nnyo okuwasa omukazi ng'ate gwe musiru ku ye era amaka ago gaba gasesa gonna gye gali omukazi yasinga amagezi ng'ate omusajja bambi kyasirwa kuba ebisajja ebisiru gye biri bambi ng'ate kati kino ekyokubeera nga omukazi okumanya kwe kulina we kukoma si kigamba nti kyakuvuma Mukama Katonda bwe yakikola yabateekawo obeere ng'omusinga okutegeera obeere mukamaawe Salome abakazi bakubanga bamanyi ng'abasajja tetwandiwasizza abategeera ku level y'emu nga ffe abasajja wandiwasirizaawa gomanyi bawala bewakalimba gwe ekisuubizza amanyonyi gomanyi bewakalimba kati obakubanga ategeera nga gwe n'agamba ayi ono alimba bulimbi
kati wandijewo okuwasa byayogera byonna bya bulimba niyo omulimba n'omuwalawala paka ewaka takana nga muzaala baana kyonna ekisajja oba nte oba nkoko era bw'otunuulira empanga nga bazigulidde mu kayumba nga zitegeera okusinga enkazi bwe beeyagala ogirinyira ejja n'etakula ettaka nga kkalu nga naweere enkazi ezze kulya kawuka nga ne beegisinzizza amagezi kati omukyala beera ng'omanyi nti gwe omusinga okumanya teza gwe ajo kino ekyokujja mu public okwogera okivumire mwami mugume ataagumye kye yakoze okwedifendingamu nga abigenda musukka ku kimala tayongera ebyo sima bankwesa abaana muleka agira abeera n'abaana bajja baleeta ajja bazi ate ayinayo taata waaba omulala amaka g'abasomyeko nga gaggwawo kwegeziwaza mweke nnyini abakazi beefudde bagezi nnyo nammwe abasajja ne mulowooza nti mutegeera ng'abakazi osanga omusajja ewaka ng'ekumpi tewali musajja ewaka nga bye bakola byonna n'ogamba obaka kati bano bali kuki oba mwe ekyabayamba mbu mwafuna ajo teekateekebwa nga temunnaba kuwasa bw'alokenya okuwasa bakutuuzaako nakubuulya aji kyogenda nze ku ssomero navayo lwakusatu nawasa lwakutaano ssomero nabavaayo lwakusatu nempasa ku lwokutaano sabali yantuuza naye olw'okuba nti nasigala nga mpasirizza kumpi ne taata wange bingi bye nayiga era nze twalwananga ne mukyala wange olw'obuto ne paka taata lwe yantuuza n'aŋŋamba lwaki okuba omukazi nemuga taata omukazi omusiru nambuuza bakuba mugezi wandimuzaddemu nambuuza kati omuwaaki olina ssente ti naŋŋamba ekyo kyennyini ky'omuvuma obusiru katonda watuyambe netubazaalamu n'abaana mu busiru awo si busiru kati wakukyogawo kyo mukuba nti omusingako okumanya kiina mu gavumenti kwetolya waliwo ebifo bya women MP bakikola nti temwenkana kale ono kabeere ng'ekifo kino tekyesimbwako basajja kuba byonna musobola bitwala ne mubimalawo nemba mugenze mu bino biki era bagamba genda twagalako abakazi wakiri bana babalekera okulekera kati wekibanga mu nkiiko mu zisako mu palamenti tulinawo okulekera lwaki mu bufumbo tolekera naye mu bufumbo wetaagayo okulekera omuntu omulekere badde akoze ekintu mulimu lwolekera noga kati oyo mulekedde kuba mukazi n'omulekera kyetaaga maturity omuntu ng'akula mu bwongo waaki naawe kitegeere wawasa oli muto n'omukyala gwolina muto funa manya okulekera tulina ne bye tukaayanako nga muli waka mulina kye muteesako omukazi n'asimba ekkuuli naye ng'ekituufu okimanyi nti kyayogerako tekijja kukola noga tetulujja kukaayana nnyo kankireke enfiirirwe namu ng'okimanyi tekigenda kukola ne kimala obbatomera n'omuga ekyo kye nali ntegeeza nojjawo okulya okukaaya n'okuyenda baviiramu olutalo balekera naye ennaku zino abakazi abakyala n'abaami tewali alekera munne mu myaka gino bakuula na bukuulanyi obufumbo bw'okukuulana tebusobola kuwangaala ogambye kino nja kukola kino bw'ogambye kino nja kukola kino temusobola kubaawo abakazi balina katugoloza siina mbolooza kati mukazi wange ansinga amaanyi nimanyi nti asobola okujjawo n'agamba mpitaako tugende ne sikusiibula era ne simubuuza nti tulagawa kwe bayita okulekera mba nkimanyi byagenda okungana oluusi temuli naye wano olutalo lwogenda okusima nga omugamba pitaako ssebo tugenda
Owaayo omanyirani ontwalanga mwana kakati olutalo ononoza lwaki gwe yimuka ondagiranga ndi mutabani wo ebiddako bye tutayagala sebo mpitaako tugende nti mwami Salomo gamba sikulabyeko nga tugenda Anzo kafuula akamanyi. Ogenda okutuuka munnange nga byagamba temuli. Kati ajo abakazi nadda kati nga fafumba omwenye eddembe ate okifuuka kikyamu. Ebyo si ddembe okukulekera. Nanti kujja fuuka omuze. Obukambwe bwine buviirayo. Ajo omukazi atandika leero n'ava kanga tagambye. Naddako n'ava akasaawa 11 n'akumosa mukago ogw'ekiro. Ne gufuuka omuze. Kati atoko kitandika kityo. Kati atoko sikulekera. Okwejo si kyentegeeza. Ate omukazi omufumbo ngobeera walazeewa. Ate omukazi omufumbo otambula otya atogambye balo. Tekikkirizibwa nno yadde ogenda mu katale. Waliwo kyali. Niwe watoliiwo nga bw'otaliiyo. Omukyala ng'agenda kuvaawo okumala eddakiika 3 oba essaawa. Alina okuya n'akugamba taata Jayden. Nina wendazeeko eddakiika nga 3. Naye nkoma badala kimanyi nti ojja kudda nga totegedde nti yavuddewo. Kati si ekiri mu bufumbo bw'ekisaasi kyanja waliwo kyali wange. Kazi yavugedde waka ng'agenda awo. Salaama awo saa 11 n'akomosa mukago ogw'ekiro. Nga nze mbadde ngenzeeko waffe. Aba alina kusooka n'addayo n'adda n'abeewaabwe. Thank you. Kye namugambye. Namugambye mukwate omuzzeyo ewaabwe. Yadda agenda mukuba. Ate omukuba naye nemugato mukuba. Naye mukwate omuzze ewaabwe. Abewaabwe w'omukazi oyo bamanyi omusajja ono. Bamumanyi. Ayogerako nabo. Simanya. Amanya biseera ebisinga. Waliwo ensonga ezibalema. Ng'omukyala awuliriza nnyo bannyina. Namwinako omuwala. Era ne muganda yetwayawukana. Kubanga kati nze ndi musajja. Nze mukoddomi wange wankubira ku mwannyinaze. Nze bannyinaze ekirungi bampulira. Era mmanyirawo nti oba mwannyinaze emusobe oba mukona nnyina muganda yawoloza sigo walimbyemu muko. Kuba kino kyandibadde bwekyo. Oba okuyita mwanyize mugato kiddangamu omulundi ogwokubiri. Kireka ekyo. Era nange nengera ne neetonderako mwannyinaze. Nga tusonyiwe naye tutakyakiddamu. Ekyo takyakiddamu muko owuliriza nze kikomyawo. N'ekizibu kyammwe temulinayo bakoddomi bammwe be mwogera nabo. Awo. Mulina bakoddomi bammwe ate nabo mwenkana. Awo. Mubeera mu bbala kusala ndongo. Ate asala na mukono. Ne mukoddomi. Ali nosanga omusajja nga yasiriwala. Mukoddomi we janywera omwenge gye yawasa ayina mwannyina w'oli gyayendera. Nuga n'ekino ekisajja kirimu ku mpeke y'obwongo. Teriyo omuntu atalumwa akubadde mukwano gwo ngalaba oyendera ku mwannyina. Wakubadde tabyogedde. Naye lwe kibwatuka ono n'aleeta ensonga. Wekanga mugambye namulaba dda naye neesirika. Ngamba oli mwerabira. Bwe weekweka ne mukoddomi wo mwekweke. Ne mukoddomi wo mwekweke kubanga aba sayidi ya mwannyina. Ne bwaba mukwano guli muganda we. Nasa omusajja nga gy'asombera abawala waliyo ne bakoddomi be bannyina ba mukazi we. Nugamba kakati ono n'obukota butya. Giwandiwaabye ensonga ate gye balaba okola ensobi nga balaba. Yeekalakazeewo naye senga amanyi kyabeerako nze aba naye. Katata amuleka oyo. Obufumbo bwagala mukko okulekera. Bwagala ng'omusajja okubeera nga mukazi wo omanyi nti alina waakoma okumanya n'omulekera ebiseera ebisinga ate bwagala mukko obukambwe. Obufumbo. Olumu ojjayo bwetaaga mukko obukambwe. Waliwo olwojjayo ku kala entuufu. Gye bayita tuluka ne bagamba waliwo kala y'entuufu lw'erina okuvaayo ku.
n'oluma ejjiiko ne baga kati awo anyiize si kumwenyereketa mwaka ku mwaka buli kaseera waliwo omusajja lwagamba ekyo ŋŋaanye nga ddala kyategeeza wena abasajja abeetonda ennaku musajja nga yeetondera omukazi ate okwetonda kubi gwomanyi nti okwetonda kyabunafu bwe weetonda oba onafuye kati bw'okola ensobi gw'okola otya kati ensobi bwe bayiya nti gw'okola otya mbwe era osigala ogamba ffe ng'abasajja abateetonda ffe ng'abasajja weetonda bw'okola ensobi eri munno ogyetonda dawe ng'ojja nti gusinze kati okwetonda kyabunafu bagamba gunsinze ate nga twetonda ne bye tutakoze endeera etuziva ewaka abalina emitima emirungi osobola okwetonda kyotakoze ng'olaba ye kyategeeza ye bw'ategedde bw'ati omwana kaliwo kiba kiba ekitensonyi kati akagambo bugamba akatini kati soli mugenda ku mboozi ku birala mukwano gwo Frank Gashumba eyawadde ki avudde n'atabukira NTV eri bast era Kyagulanyi yekka ate bagamba kati ebifaananyi amawulire gajja wanga bagigoba si gye bagoba agambye kasita kana akaluka gwa nti bagigadde siye Gashumba NTV yani Madivani ole yafa kati waliwo omusika bogiggala Madivani ade example n'agamba labagala CBS obwakanya ate NTV ati Madivani boggala NTV ya Madivani companies mbo abakoseddwa Kamala yati Gashumba agamba mu nsonga zembu NTV yekubidde nnyo eraga bintu byakya bwenda kika 3 buneraga bya mu 7 binefa ntu bye bibbe a second 3 kati byebye kati ebinji ebijewa ate bobo bakutiya ate otegedde babirire bayinza no bba wabira lwaki mukwesa footage waffe kati bakole batya ni banene ni mwami Gashumba alike kunyigiriza kususi ate bali babagoba nako kenyini kebalaga ya katono balwana nnyo kati bandi bijewa ate nzo bado ya mutumya yogerenga asindika okulabula ateri ya mutumye nawe muleke gegesa abantu ate bisusi tebanna mutumako Gashumba badde ku radio fencha ya leero tebanna mutuma nagamba ndabula NTV bagenda baggala tebanna mutuma mwami Gashumba neddali tebanna mutuma nsonga bwagambye abadde ku radio 4 naga NTV eraga mwami Kyagulanyi eddakiika 3 neraga Museveni second 3 tamanyanga ko nti bagiwera mu nkuŋŋaana z'enyalemu sonyo abadde akimanyi kati kyoba osooka omutegeeza nti bambi agisonyiwe bagiwera ate ebingi ebijjewa yage kuno okulonda yakuggwanga tebagadde NTV wano mu Uganda ebintu okuggalawo tebikyaluma ate abantu baggalawo nga tebabagenda baga nti muggaleewo omanye emikutu egyagaggalawo nga tebagigambyeko nti ggalwa bakuwonyeza emisolo naye nga ensonga ya Gashumba yiwa gitegedde naye nti bali babagaana kati mwami Gashumba kyabasooka okukola agambe gavumenti ereke NTV egenda esaka amawulire mu nkuŋŋaana z'omukulembeze z'enyalemu nazo balaga esayidi yaayo efa nti babbye bibbe awo ogivunaanira kati ate ogivunaana otya nga mwagigobayo okwo si kwe kukuba ne bakulagira n'enkaaba bakaaba buuti ngeno we bakuba lwaki okaaba tonda naagiramu kati bakole kyaba NTV Pepanawe wagala kubaggalawo nga baggalawo sala wake NTV Kenya simaye NTV wa niba nabeereyo nga batupeza kuveeyo atunakola ki omusajja abaddayo ate NTV eyinza okukola eggulire eddungi nnyo ng'eri Kenya naye ga Luganda n'oluzungu nga bageego nga masufu gali uncensored olaba eggulire n'ogamba omwana yatembeesa Oluganda mu debate mu kwogera omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu yaddawo example n'agamba bannabitone waliwo package eriwo otumbula ebitone agamba kati wetwogerera ekivulu kya King Saaba akisazaamu teri avaayo kwogerako akulira abayimbi takyogeranga nako Kenzo oba nga baagana King Saaba okuyimba ekyotera
kati agambe kimwami Kenzo alwanyire bayimbi banye kwa president w'abayimbi okusinzira ku ye mwami Kenzo kisooka yalaga side ekituufu wenyale wa NRM ekivuula bakiganyi simanyi oba poliisi oba beNRM ate poliisi awo noto kyajawula n'NRM njawulo ntono poliisi na NRM bonna njawulo ntono bali mu tulo bali erimu kwetwabe bakubatiya gaasi mu bawagizi ba Nuupu ne baba bali mu lukuŋŋaana nga lwatandise dda abeNRM baba bakola bye bagamba bambi bakumba bukumbi tebalina mutawaana kyogera nga tandika ne sente tezikukyusanga okujja okwogera ekintu nga kyomanyi mbuki omusajja agamba eyo teyali parade ya NRM abali mu ye teyali parade nga balina n'ebiti ebifaanana emmundu tebalina dduyiro tebalina ngatto za dduyiro kiye kyembuuza engatto ezo abaana ba Nuupu ze babala si z'amagye ga Amerika ezo ezifaanana bweziti bye bigatto si by'amagye ga Amerika nawa ne ba uniform ya wano nawa ne ba ya wano kati amagye gano agali ene Saudi Arabia ndaga gali mu kanzu tebagenda tukwata abasiraamu babeera bambadde kanzu si bwe bali nga basibye n'ebitambalo bayiza okusaba genda ku muzikiro bagawo yambadde uniform kuba obaddidde engatto z'amagye ga Amerika noga nti ate z'amagye kati fe abambala kanzu z'ekisiraamu nga ate bali abali Saudi Arabia babeera mu makanzu anti ebintu bizibu kati New Vision yafulumizza omutwe ku lw'omukaaga ngeraga Museveni yaleebyaleebya mu polls Museveni akyaleebyaleebya banne New Vision lupapula lwaki wa government mutawaana ki ati batanso bateekateeka mukoze ba luzungu fe tukoze ba Luganda yabadde mu luzungu yavudde Canada naye lumu tujja dwogeramu tukolera bya oluzungu aji ebampulize aji wesize eki waji wesize si aji boyogera olufu bakuvunaana nange omulugu alaso okujja nga yogera Oluganda olufu nga siseka anti wakulabira aji nga baga aji waffe kati wakola nga aji kati oli mu luzungu aji interview oluzungu tagikola essaawa ennamba aji interview mu olidde Flavia bwatanjagala akuswaze mbantu akwogere ko wayinange mmuteze ne mmukwasizawa ne mutega kati gwe Salomo njagala bate mutufu aji atanjagala gembu kitufu tujiko mbunji omulabye omukande empale jeri omulabye Chaka yalabidde omusipimu nnyonyi Canada. Do you know Haji Kazibwe couple? Do you know Haji Kazibwe couple? I don't. I won't lie to you. You won't lie to me? Simple as that. America, I've got an interview Flavia Bachas. You're from which country? How you doing, bro? I'm from Canada. Canada? Yeah. But your parents are from Uganda? Yeah. Uganda. Bali. How you doing, bro? How are you? I'm good. Haji Maka, hey, mbakubuze mu luzungu, muje mwana how you doing, bro? I'm good. How you doing? Haji bakwise bro. Haji Kazibwe, umage how you doing, bro? Oh, you see my son. Simu bubi. Hey, wama chitufu. So what happened to your belt? Haji is asking. Tewari, just you know, like. Empale igenda gwa. Omani, it's doing our fashion. Check it out. Fashion ni empale ogwa. Yeah. Ngori wakabi. Ojireka ne wange egwa. Ngori wakabi, ngorina sente mumpale. Egwa. You know what I mean? Katona sente mumpale. Katona sente. Right here on my phone. Katuwe ku sente kati. Nekane. Man, you're an iPhone 17. No, this is the 16 Pro Max. I need to get the iPhone 17. I got a jingle to that. Yeah. Yeah? You want to buy it for me? But you have parents in Uganda. I mean, you know. Kati eno bazadde bali eno. Nah, bazadde bange bali mu Canada. Kati eno tuli mu luzungu wano. Eno wazeewa. Wazeewa. That's it for Dati December. Dati December ojimanyi kulya sente kubulya obi musama. Andi kyembuuza eno amanyi yani. Mbwene omanyi yani mubuze mu luzungu aji. Nyina. Bwe yatamanyi Luganda. Family Family eri eno. Yeah.
uncle wange. Kati erinnya oli Auntie wange. Oli Muganda, Munawanda, Musoga. Muganda. Gwani. Muganda. Kati Gwani. What do you mean, Zani? What's your name? What do you mean? Yeah, what's your name? Is it Prospect, Phil? Erinnya lye eryawanne Wamala. Wamala weddira ki Wamala? Ngabi. Good job, good job, good job. Akabbiro. Akabbiro. So who's from Uganda? Your mom, your dad? Good job. It has to be your dad. Bambi. Both of them. Bombi. Bombi Baganda. Bombi. Yeah, Bombi. Bombi Baganda. Katwaze kulya sente. Inze. Naze oku. Katogenda kwasa mukazi muna Uganda. Simanyi. Sigena kwenda. Anaja yajja Yeah, exactly. Kati abana abalitedde ku sente bana Uganda. Abala be Uganda wabalitedde ku sente. When kwa ku sente. Nkulaba. Sikulaba. Kati no ina girlfriend mu Uganda. Abamu. There's a few. Oya banji. How long have you been here? This is my fourth day. Onaku lwakuna yafunye dda abawala. Kunaku olwokuna. Yeah. Wafuna. Yakamala ennaku nnya mu Uganda yafunye dda abawala. Aje gwanga liragawa. Naba wala bana Uganda nga bali ku. Body easy, man. Body asente. Abala bana Uganda. Batasadde okukuula. Body asente. Omusama yaba. Omusama abalabye dda. Bayitirivu. Body asente, bro. I was at Euphoria last night. A Brian's invited me last night to Euphoria, and so I don't Sagara kutunu that bank account young. Let's take it up. You spent a lot of money. Yeah, that a brands I'm some night here. I will Colorado. How much did you spend? Bro, I don't want to look. I still haven't looked. I don't want to look. You spent a lot of money. A lot. On girls. On bottles. 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 All that stuff. So aje abuuza kiki ofunye mwenge? What do we get? Benefits from you taking expensive liquor. Vibe. Vibe. Ate mbakazi mo vibe evao. Ate mbakazi vibe evao. What do you mean? Like you like paying for girls, you get also vibes from babes. No. Sisa, I don't pay for girls. Sisa suda for girls. Which I get that. Na ye. Webala awanti inti you're buying expensive bottles. They'll come definitely. Exactly. Which I get that. Habala atwaza bana Uganda. Naku nnyo omusajja bamtansedde omukuula. Kati yamaze ddo okugenda mu kikolwa oba kya. Have you had some? What do you mean? Have you had some? Have you had a Ugandan? As we speak. Sinaba. Awatulimbye. No. Ono bango olina amaanyi abalabe ga tebawulira. Sinaba naye we'll see what happens. Olukumeka kanene muna Uganda empala ogiraba. Tujakulaba. Nekiva ku kyokusiba empale bwe bati. Bye biriko. Tujakulaba. We'll see what happens. Nawe oleka nedebera. I didn't even mean to interrupt you guys' interview though. Like, it was nice. It was nice. Chatting with you. Let's get empali bandangi. It was nice. Mugamba ske empali. Empali ye gudde bali buuzani. Aha ske empali bwotyo. Ske empali. Anatu wiramu yokunyanga azunzo obupalo ba kunupide mabege. Cheka Flavia amukubye oluseke. Batadde bakwani ba Flavia. No, so omwana wange. So amukubye oluseke. Actually it's me to. N'abazadde wali abakuba enseke. No, it's me to give him. Omanyi abazadde bakuba abaana baabwe enseke. But for he's a young boy. He's my son. Ye muto oyo. Naye agambye abawala b'e Uganda. Mbalabe ga nti bamukola. Era title yange temugiva. Mbwe ndya gye bali amu ssente. Alajanye. Abala b'e Uganda bamukudde okufa. Muva Bulaaya alajanye. Muva Bulaaya alajanye. Naye empala agisike. Empala agisike. Ne kati banne okuma tuli ku. Kalanzo bali meka 15 wa myaka emeka oyo. Ne kati omulaba oyo. Kirungi kati eri mutuuze. Mu Afrika talina bulamu wayinza busobolera. Anti nkubuulidde. Oyo. Asobola okulya ekirengo oyo. Mboyo n'abala edduuka. Kyembuuzo yasobola edduuka. Tusibule aje. Oyo. Oyo alina uyo ali ku first time.
Oyo akolera eri. Ni wanakola. Wanakola ki? Yeye bamubukiza okuyimba shonga mukaga. Ewa. Kukaski ku mezo. Ngagenda yimba ki? Opisa mutabani wo nyabula. Agenda mu lulimi ki? Muluzungu. Ani. Era sebo ne mwami Navio ensi wano mu Buganda omuntu yamala kuteeka mu Luganda. No yimba Luganda. Ate lwayogera bw'ati. Mugenda ku Biva Organic Natural Products mugule eddagala bajanjabisa butonde ku 0752602427. Gwe manager w'omwana. What prospect? Yes. Omwana prospect. Yeah, prospect film wamala. Naliwulirako ennyeri prospect film. Yes, mutabani wange. Naliwulirako ko. Muzukulu wa mugenzi wa mala. Nendo ye mwana sebo. Nja kubulyango obudde kantu ye mwana afe. Kiza wasana. Katumale je bijja ko kabla kwa thumbnail tumali. Wanga bannange. Batubuulire.